eddagala ly'onaaba ng'emizimu gikuluma. Nkiddamu, lino ly'eddagala ly'olina okunaaba ng'emizimu gikuluma oba ng'emizimu gikubanja oba ng'emizimu gikulumba. Mu nnumbibwa bw'eti nga sinnakuwa ddagala. Omuntu olina ekintu ekikunyigira ku buliri, ekiro nga weebase n'obuyana n'okuba endulu naye nga tewali wagiwulira, guba muzimu. Omuntu okwebikka nga tobuguma, guba muzimu. Omuntu okulumwa omutwe nga gukulumira mu liiso limu era nga lijja amaziga, guba muzimu. Omuntu okweyayamula ebyeyayamulo naddala nga munyumya ku mboozi oba ezikwatagana ku lubaale oba nga waliwo ayogera ebitasaana oba nga waliwo ow'ekika kyo oba muganda wo oba ayogera ebintu ebitasaana nga we munaateesa okutunda ekibanja biki bw'onootandika okweyayamula, guba muzimu oluusi nga tegunyumiddwa bye mwogera. Omuntu okuzuukuka ekiro ng'engalo zeeweteddeyo, guba muzimu. Omuntu okulumwa mu kisekeseke ky'omukono wakati w'ekibatu n'omukono, ekisekeseke ekyo, guba muzimu. Abamu batera n'okwambala obukomo buddugavu, okitegedde, guba muzimu. Abamu ne bagiyita emiziga, naddala omuntu ng'amaze okukulirira mu myaka, omuzimu gutandika omulumisa ekisekeseke ky'omukono, guba muzimu. Era ne bamulagirira akakomo akaddugavu, guba muzimu. Okwekanga ekintu naye ng'ate mbuliwo tekiriiwo oba ekisanja ku kitooke n'okiraba ng'omuntu, guba muzimu. Omuntu okusannyalala, waliwo amasannyalaze ga kiwanuka, waliwo ag'omuzimu ogenda okusituka w'otudde ng'osanyaladde naye ng'ate omusaayi oguyina, guba muzimu. Oba omuntu okuwulira empewo nga ekufuuwa mu budde naye ng'ate si budde bwa butiti, si budde bwa mpewo naye n'oyiwa olutiko omulundi gumu, guba muzimu. Omuntu abeera atambula ewantu enviiri ne zikuva ku mutwe omulundi gumu naye nga tewaliwo kintu naye n'owulira nga weekanze enviiri zikuvudde ku mutwe, wabaawo omuzimu okuba arawundi ne wooli, guba muzimu. Akati omuntu eyolekerwa embeera eyo, waliwo n'embeera endala, okuloota nga ente zikugoba. Ente nga zikugoba, guba muzimu. Ente eyo etera kuba mmyufu, bw'oba mucwezi etera kuba nzirugavu ng'erimu ebbala eryeru, guba muzimu. Kyokka waliwo ente ejjira mu bbala eryeru n'eriddugavu ng'ate ekulaga kizza, okitegedde, oyo aba kizza. Naye ente mmyufu guba muzimu. Ng'ekugoba, ente zikugoba, giba mizimu. Ente ezikugoba ziba zikubanja okudda eka okulima ku bijja, naddala ente nga nnyingi, okulima ku bijja. Ente emu ng'ekugoba oba eyagala kutomera, guba muzimu nga gukubanja olubugo lwagwo oba okugubikkako, okitegedde. Okuloota omuzimu okuloota ente ng'erimu omuguwa, guba muzimu nga musibe. Okuloota ente nga enjala egiruma naye ng'olaba ogitwala okulya emmere oba ng'ogiwa ebiwato oba ebisagazi, guba muzimu nga gututte ebbanga ddene ng'abamu baagusuula nga tebaguwa mwenge kubanga tebagugabula, ebijjulo birudde okubeerawo naye nga byagabulwanga ku luli naye ng'abaana baliwo temulina kye mumanyi. N'oloota ente ng'oziwa ebisagazi, ebiwata oba ng'ozitwala ozisiba ku muddo, guba muzimu nga gukubanja ekyo, okitegedde. Kakati ggwe atuukibwako embeera eyo nga emizimu gikubanja, okukkakkanyaako ku mbeera eyo, oba olina okufuna eddagala eriyitibwa olukandwa. Buli lw'oloota ente nga zikugoba oba ekintu ne kikunyigira mu buliri, ebiseera ebisinga obungi omuzimu ogwo guba guzze mu bubi, giba gisitukira mu bubi. Ebintu ebikunyigira ku buliri, omuzimu ogwo guba n'obusungu bungi nnyo, oluusi ku kijja nga kuliko okuli eddagala bwe kityo. Kati ng'omuzimu bwe gusituka, omuzimu guno gwandibadde mukwano gwo, kuba tutera okuloota mu birooto n'oga nti ndoose ntambula ne mukwano gwange, ne tugamba ogwo muzimu, ndoose ntambula ne mukulu wange, ne tugamba ogwo muzimu. Kati omuzimu gwandibadde gujja bulungi mu mbeera eyo, naye omuzimu we gutuukira okujja nga weebase mu kirooto, ekintu ne kikutugga ne kikunyigira ku buliri nga ositulawo omutwe teguvaawo,
omuzimu ogwo guba guzze mu bubi, sinakindi okubanga bamwe baliko ebintu bye baakola nga bisitula emizimu mu bubi, ng'okusimba eddagala ku malaalo, okusimba eddagala mu nzija, okunaaba eddagala eritali ddungi. Abantu abamu okunaaba eddagala erimu emisaayi, biki lisitula emizimu mu bubi. Kati gwe gwe gwalonda gw'okafiiringa, okitegedde. Okuloota ente nga zikugoba oba ente ng'eyagala kukutomera, muzimu guba guzze mu bubi nga gubanja oba nga gusitukiddeko eddagala, okitegedde. Kakati mu mbeera eyo olina kunaaba eddagala lino wammanga. Funa olukandwa, teekamu akavawala, teekamu ebikoola by'omusekeransiko, akasekera akataliiko maggwa, teekamu ebikoola by'omutulika. Nkiddamu, funa akavawala, funa ebikoola by'akasekeransiko akataliiko maggwa, funa ebikoola by'omutulika, funa eddagala eriyitibwa musajja abanda n'omwerula, ofune akava magombe oba akavawala. Eddagala eryo liteekemu omwenge oba liteekemu enkanja ezibeera mu lyato. Naaba eddagala eryo, naye linaabe olunaku olutali lumu. Naye nga bw'oba onaaba, gamba jjajja, mukama wange nnumbibwa embeera naye kitegedde ti jjajja oli muzimu, naye abateesa tebayomba, jjajja jangu ombuulire ky'oyagala nja kukikola, naye tojja mu bubi. Kubanga omuzimu bwe gutyo oluusi guzitira nnyo okusituka nga mulina embuto, naddala abakazi. Ate embuto ezo ne weekanga nga zivuddemu kuba gusituka n'amaanyi. Jjukira omuzimu gusitukiramu eddagala liri, oluusi liri ku bijja, oluusi baateekako omuti nga mubi, oluusi baateekako omutaama, okitegedde, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Omuntu eriyo abantu abalina ennugu ku bibanja, tugambe gwe wasigala ku kijja, kaakati nga baakukwasa ekijja naye ng'ate waliwo omulala ayagalawo, kati n'aleeta omutaama n'agusimba ku ddaalo. Kati omuzimu ogwo lwe gusituka mu bubi, gusobola okusituka mu biseera ng'olina olubuto lwa myezi 3, lazima luba luyina kuvaamu, olaba kukulukuta. Emizimu gisobola okuba gijja mu bubi nga minyiivu, era emizimu bwe gijja olaba kukulukuta lubuto, n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo, ng'okugoba ku mirimo, okufuna muganzi wo nga mbadde mwagalana nnyo, omuzimu ne guyingirawo wakati awo. Kati eddagala eryo, akavawala, ebikoola by'omutulika, ebikoola by'akasekeransiko akataliiko maggwa, musajja abanda, akeerula, okitegedde. Naaba ku ddagala eryo liteekemu omwenge oba enkanja ezibeera mu lyato. Ekirala, omuntu eyeeyolekerwa abasezi nga bakugoba mu kirooto, abasezi bakugoba, weeyolekerwa ebisiikirize ebiri mu langi eza bbulaaka naye ne bimala ne bibula. Omuntu eyeebaka mu nnyumba n'owulira obuyinja nga buyiika ku mabaati nga bulinga ng'omusenyu, oba ng'enkuba bw'eneetonnyako omulundi gumu, nkiddamu kuba ngenda kukuwa eddagala lyakyo. Omuntu abasezi nga bakugoba mu kirooto, omuntu ng'oloota ennyama oba ya bbulaaka oba nga tetegeerekeka oba nga eyatula nti eringa ya muntu, okitegedde. Omuntu nga weeyolekerwa ebisiikirize ebya bbulaaka naye ogenda okwetegereza nga tebiriiwo. Omuntu nga mu nnyumba mw'osula kuliko obuyinja obuyiika ku mabaati nga bulinga ng'omusenyu oba enfuufu oba ng'enkuba eyiika omulundi ogumu. Muntu gwe njagala ofune ekikuta ky'ekikajjo ky'olonze mu kkubo ky'otamanya akiriddeko, ofune ekikongolero kya kasooli ky'olonze mu kkubo, ofune obutiko obubaala, obutiko obubaala, naaba eddagala eryo, biyenge onaabe eddagala eryo ng'otaddemu n'ekikola ekiyitibwa akasambiranyuma. Akasambiranyuma kalina erinnya eddala lye musobola okumanya, bakayita omuzimbandegeya. Gutera okumera mu nsaalu, omuzimbandegeya, kyokka mu lulimi olukusike kayitibwa akasambiranyuma. Lwaki kayitibwa akasambiranyuma? Nti abantu abaliko embeera enzibu etategeerekeka erinnya lyako likusikibwa, kati mu kusikibwa ne lijja likola amaanyi gaalyo eddagala eryo.
kati naye mu bulamu bwa bulijjo guyitibwa omuzimba ndegeya ne bwe gutuuka okujjanjaba guyitibwa akasambira nnyuma. Okitegedde? Kati naaba eddagala eryo nga lirimu obutiko obubaala kyokka linaabira olunaku olutali lumu. Okitegedde? Ojja kukkakkanya ku mbeera kubanga buli lw'olota omusezi ng'akusera oba ng'akugoba emirimu w'okolera gifuuwe mu ŋŋombe. Bwe olota omusezi ng'akusera oba ng'akugoba oba nga gwe wennyini gwe musezi amakaago laazima gaba gaakukyankalana. Obwo bwe bulogo bwa lubaale obusooka lubaale ng'akubanja. Okitegedde? Obutali bubi kubanga lubaale aba akubanja bibye okubimuwa lubaale okusobola okubuzaako obwekyusizo. Era eddagala eryo siribawadde nti obeera ogobawo ekyo kubanga bw'ogamba nti okigobawo bwe kirisituka tekisituka bubi wabula nze mbalagirira eddagala erisobola okukkakkanya ku mbeera naddala omuntu ofunye okumanya n'okutegeera otegedde nga bwe mutera okusoma emisomo ku zi YouTube ez'enjawulo ku YouTube ku basomesa ab'enjawulo kati n'olabika ng'oyagala okumanya naye ng'ate toyinawo obusobozi naye ng'ate omulimu gwo weeguli kati tukulagira eddagala erikkakkanyaako ku mbeera n'osobola okweteekerateekera ekyo. Okitegedde? Eriyo abazadde abalina abaana omwana ekiro azuukuka ne yeekanga n'akaaba. Omwana agugumuka ekiro n'akaaba ekivaamu omwana n'alwala. Omwana n'alwala endwadde ezitategeerekeka bw'omutwala mu ddwaliro bamujjanjaba n'atunulamu ennaku 2 n'addamu naye nga naawe okimanyi omwana oyo atera okumeketa amannyo, omwana oyo atera okugugumuka yeekanga ekiro, omwana awunnuuna ekiro naye nga endwadde ze ezisinga obungi amala kufuna mbeera eyo omwana alwala tawona, omwana aziŋŋama naye nga buli budde abeera mulwadde omwana nga teyeeyagala naye ng'ekiro naawe okimanyi omwana oyo awunnuuna ekiro. Kakati omwana ow'obulwadde obulemeredde nga buwona bwe buddamu omuzadde gwe wennyini maama ddira oyenge eddagala mu bbaafu wansi oteekewo olulagala kati ofukamire omwana oyo omuteeke ku bisambi byo ng'omufukamiddemu ebisambi si byatuulako omwana atuula ku lulagala kati gwe omuzadde n'ofukamira n'okutama mu mwana oyo kubajjukira aba atudde n'okutama mu mwana oyo n'onaaba eddagala lino nga limuyiikako. Okitegedde? Kyebayita okunaaba babiri kyebayita omwana okudda ku nnyina naamu oba tukitoba okuwambaatira oba okumulwanirira okwebyo bimulumba kuba maama gwobeera ttaanu w'omwana oyo asembayo nga bw'onoosamba omupiira n'osangayo namba 5 emabega ku ggoolo difenda gwobeera difenda w'omwana oyo asembayo kati omwana okulwala endwadde ezitategeerekeka wakati w'emyezi n'emyaka nga oba nga 3 oba nga 4 bwe batyo awo omwana addayo omwana wabeerera nga tanneetegereza kuba maama oba bwereere kati tudde mu biseera ng'omwana oyo tanneetegereza kati byebyo ebiseera myezi oba n'emyaka 2 oba 3 omwana wabeerera nga tannaba kwetegereza nga tasobola kutunuulira n'aseka kati ebiseera ebyo kuba maama weeyambula wenna n'oba bwereere n'omwana ng'ali bwereere omwana n'omutuuza kalagala omwana n'ofukamira kubanga eno waggulu mu height oba omusinga obuwanvu ng'ofukamidde kati n'omukutamamu kati n'onaaba eddagala nga buli mazzi agakuvaako gadda ku mwana omwana oyo awona taddamu kulumbibwa mbeera yonna. Kati ddagala ki erinaabibwa mu mbeera eyo? Funa akakumirizi oba ke tuyita akeeyeeyo, ofune omwetango, ofune akasambira nnyuma. Kasambira nnyuma tukoogeddeko nti erinnya eryo kusike ly'erinnya erijjanjabi naye nga mu linnya erya bulijjo ery'olukale gwe muzimba ndegeya. Okitegedde? Funa ebikoola bya kawule, ofune ebikoola by'omugosoola. Okitegedde? Omugosoola. Ofune ensika z'omutuba. Okitegedde? Ensika z'omutuba. Ofune omutulika, ofune ne lubowa ne bawolola n'ekifumufumu ne kafumbe ebikoola
yenga eddagala eryo lyeyiire ng'omwana akuli wansi omufukamiddeko bw'oti yeesigamye ebisambi byo, olyeyiire omwana oyo nga bw'addamu okulyeyiira. Okitegedde? Ebyo twefaanaganako bwe bityo. Twabagambye mabega eri omwana singa aba asobye, omwana omuto ng'abadde asobye, funa ensika z'omutuba zisibiremu munda obutiko obubaala, funa omugosoola, ofune akakumirizi oba akeeyeeyo, fumba eddagala eryo omwana muwanywe ate munaazeeko, obusobe bujja kuwona oba bujja kugenda, limuweeko omulundi ogutali gumu. Ekirala, omwana omuto oba omwana omuwere batera okuzitowa. Okuzitowa okwo mwe abazadde muba n'omuzimu nga gwababanja ebbanga ddene naye nga mwalema. Kati omuzimu ogwo guba gwagala kutta mwana ono. Okitegedde? Kuba guba gujjira mu bukambwe. Kati omwana osobola okusitula omwana nga muwere naye nga kiro z'alina si zeezo mu mateeka ezandibadde omwana oyo ze yandibadde alina. Kati ebiseera ebisinga obungi ogwo nagwo muzimu gwe guba gutudde mu mwana oyo. Okitegedde? Omuzimu gwe guba gutudde mu mwana oyo. Omwana oyo bamutwala ku kitooke. Waliwo ebitooke mu nsuku nga kiyina ekisanja, naye empewo buli lwefuuwa ekisanja ekyo kyeyera ku ttaka. Kanootuuka ku kitooke ekyo ng'ekisanja kyakolawo akafo nga walinga ewasula engabi oba empeewo, oba nga walinga ewabiikira enkoko, ng'ekisanja kyerawo buli budde. Omwana oyo omwebaseewo okwate ekisanja kino obeere ng'okimwezesa bw'oti, kye bayita okumuwewula, ng'okimwezesa. Ekisanja ekyo kizza omuzimu ogwo ku bbali. Ekisanja bw'oba tokifunye, waliwo amagezi amalala. Omwana waba mulenzi, funa ekiwale kya kitaawe ekikadde, empale ya taata we enkadde gy'atera okusiibamu. Omwana oyo omwebase kya bugazi mu ddiro wakati, tandika okumwera oba kubanga kumuwujja oba okumwera ng'ova ku mutwe ng'ozza ku bigere. Omwana oyo ajja kwewuka. Waba muwala, ekigomesi kya maama kyasiibamu oba olugoye lwa maama lwasiibamu, omwana oyo ojja kuba omaze okumuwewula. Omwana ameketa amannyo, funa eryanda lya sigiri naye litaliiko muliro. No, amanda ga bulijjo, amanda oba olijje mu nsawo oba olijje we batundira amanda ago agatannagenda ku sigiri, eryanda erya bulijjo, agamanda agafumba. Funa eryanda, ne bw'oba muntu mukulu ng'omeketa amannyo, ddira eryanda eryo liteeke mu kamwa k'omwana. Okitegedde? Lisulemu, omugamba alisuzeemu, tajja kuddamu kumeketa mannyo. Okitegedde? Kale eddagala eryo kkulu nnyo, eddagala eryo muligenderere, kkulu nnyo. Ndowooza ab'emizimu mbabuulidde. Ab'emizimu oyinza kwetaasa otya. Ekirala, omwana alina measles, omwana ng'alina measles oba ggwe omuntu omukulu, funa omutulika guteekemu enkejje, fumba onywe. Ofune omuzigo gw'endiga weesiige, ate ddira ku muzigo gwo gwennyini nywako akajiiko. Okitegedde? Liri eddagala lyetengeredde, omutulika n'enkejje biyenge, bifumbe, obinywengako. Kati n'erino nalyo ddala, ddira omuzigo gw'endiga oguva mu kira, siige omwana oba gwennyini weesiige. Kati okwesiiga kukola kungulu. Kati ddira omuzigo gwennyini oba kajiiko. Bw'oba mwana muto kola kwota y'akajiiko, bw'oba mukulu kola haafu y'akajiiko, bw'oba mukulu funa akajiiko, akajiiko ako kanywe munda.
kati omuzigo gukola mu kitundu ky'okufulumya ebibutuse wabweru kyokka bw'ogwesiga obwesiizi ate obeera okola ku bino ebiri kungulu tofulumya biri munda kyebayita measles okukonera mu muntu okitegedde nga wajjanjaba ebiri kungulu ne biggwako n'osanyuka kyokka mu mbeera mangu abaana ne baddamu era ne balwala measles. Ekirala measles oyo agemebwa era measles ono twagala tulabe kyeki oba olukusense oba endwadde gye tuyita mulangira kyeki abamu bagiyita measles abamu bagiyita olukusense abamu bagiyita omulangira abaffe mulangira oyo kyeki obulwadde obwo buzungu oba Buganda katwagala tulabe oba ddala Buganda kubanga ne mu ddwaliro ogenda ne bakukubayo empiso oba mpiso oba kikulya bagamba owa measles tebamukuba mpiso endowooza kituufu tebamukuba mpiso ndoza bamuwabuwa eddagala omanye abazungu baatusinga baddira eddagala erisinga obungi bo ne balikolamu ennongoseeza ne bakolamu empeke kati gwe bwogenda buli kika ekikolako ekyo kintu baba bakirina naye endwadde ezimu zitera obbalema okugeza ng'ekigalanga kitera obbalema kakati measles oyo wamanya asatu olukusense measles mulangira obulwadde obwo Buganda obulwadde obwo okujja mu maka mu famire yammwe wabeerawo ebisuubizo bajjajjammwe bye babeera baakola naye nga tebaabituukiriza oba nga baabisuula muguluka naye nga beeyama obulwadde bwa mulangira okujja mu maka go nkiddamu emabega wabayo bajjajjammwe abaakola endagaano ne lubaale naye endagaano ezo ne zigwa butaka kati abalangira buli budde bajja nga bazze okubanja ne bayita mu baana okitegedde ne bayita mu baana kati okugema endwadde ezo obutakyama waka baddira akabidde ak'ensowe nga kato nga tekannatuuka wadde tugambe singa obeera oyagala kuwaata munwe gwa ttooke kati ng'emino gy'ettooke gyako mu biseera nga teginnatuuka kuwaatibwa nga mito giringa engalo kati akabidde ako bakawanika waggulu w'ofumbira ku kibanyi leero nno abakazi b'emu bibuga abatuula ku buno obutebe bumalaaya asiika abatalina biyungu oba banaakola batya osanga omukazi nga yeebambye ali mu kusiika mpa anti bagamba akawunyawunya ke katwala ettooke osanga olubba omukazi w'omu kibuga lwafumbye nogaba nenaalyanga wano kumba oba empa yazifumbye azisitamyemu akawoowo kali enva ne zigenda zikola akawoowo nogaba noyagala n'okwirumako engalo ebintu ebifaanaganako bwe bityo kakati baddira kati njogera ku bantu abalina we bafumbira oyinza okuba mu kibuga tituganye bya kizungu azimba amakago naye ng'olina effumbiro w'ofumbira kati gwe ne bwoba wazunguwala otya ne bwoba wasoma otya zimbanga ekiyungu wadde kya kizungu kiteekemu ekibanyi waggulu oba ofumbira ku sigiri oba ntamu nzungu omukka guno ogunyoka mu mmere we gwandibadde gutuukira oba ebbugumu we lyandibadde liyita tugeze ekiyungu kiriko kimuni oba ebituli ebiyisa omukka kati njogera ku bantu bwe batyo tozimbanga kiyungu notakiteekamu kibanyi ero nalyo ddagala ekibanyi kiyina eddagala mu maka ekibanyi kyekiwanika ebizibu buli obeera nga tolina kibanyi mu maka ebizibu biba tebiggwa waka kati ero nalyo ddagala kansooka empaaleko katono omuntu wenna ng'ozimba ekiyungu omanyi abasomye basiruwala nnyo n'azimba ekiyungu kya kizungu n'akiteekamu entamu ezikolera ku masannyalaze ebinika z'amasannyalaze biki n'akomaawo fayini tetuganye naye kyayona alina wanyookera n'emmere neeyina weenyookera ng'etokota oba enva kati awo woofumbira we wanyookera omukka ogwo oguva mu nva n'ebbugumu ddira waggulu teekayo emiti 2 oba 3 gikole engeri y'olutandaalo kale gwe ne bwoba ebintu by'olina woobiteeka oli wa kizungu nnyo naye era kati kankulagirira ekibanyi kati ekibanyi ekyo kirungi nnyo mu kintu ekiyitibwa effumbiro kubanga effumbiro omukazi waggwereza ebizibu mu ffumbiro omukazi buli lwafukamira bw'ati ng'aseesaamu mu mmere abeera oba tugambe tutya
abeera amenya bizibu ebiri mu maka. Omukazi ne bwandibadde nakawanga owa nakawanga tugambe obuyombi oli kayombera biki nga bwandikulemesezza amaka, ebyo byonna ebitundu biggwera mu ffumbiro. Wano ng'ofukamira osaaniika, lwakuba bakazi ba leero waliwo hoteeri omalayo asiika agenda ne yeebamba okwo ogenza omulabako wenna n'olengera empale, ate n'abamu tebasiiba mu mpale, bagamba bw'ayambala empale bw'akakyala kakogga, okitegedde. Abakazi abamu ekyo kati bakimanyi, bw'atayambala mpale agejja nnyo wansi, n'agejja wansi n'osanga akakyala nga kalinga ekitiko. Waliwo bino ebitiko bano abalwadde bye banywa bye bateeka mu mazzi, osanga omukyala ng'agezze wansi wonna wazimbye walinga ekitiko. Oba ekitiko mukimanyi ekitiko, n'agejja n'abanga ekitiko, okitegedde. Kati abakazi abamu bakimanyi nti bw'oyambaliriza ennyo nnika, kuba nnika eba ekwata, bw'oyambaliriza ennyo nnika akantu kano akasolo tekafuna mubiri, kubanga buli budde kaba mu kkomera, ate engeri gye kabaako obwoya kassa, nako kabeera kaagala okisigeni. Ate engeri ebifo ebyo gye bibeera bibuguma nga byokya, era Katonda yabikola biyingiza okisigeni. Kati bw'ogattako akawale kano bibanga ebiri mu kkomera, kati akasolo kali tekagejja, okitegedde. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kati oba oyagala kagejje, omusajja akwateko ng'alinga akwata ku kifene oba ku nsujju. Kati abakazi abamu nnika zino bazikyawa, era kye kimu n'abasajja. Omusajja bw'ayambala ennyo buno bwandapanti buno obusibo obulinga obuwale bw'abakazi, abasajja abamu bakyama n'okukyama, omukulu n'akola ekkoona, ebbanga lyakambaliramu, omukulu atera okukola ekkoona kubanga oba omumazeeko emirembe. So bano abasajja bambala pule, zino pule n'abeera n'azeemanyiiza, muvubuka n'aba muvubuka ng'azambala, agejja nnyo ate n'awanvuwa kubanga aba yeetaaya. Naye bano abambala bwandapaati bano, ekisooka akakantu tekafuna mubiri, okitegere, tekafuna mubiri. Ekirala kamanyi okwewetamu, naddala ng'obutonde bw'omusajja muwanvu, kamanyi okukola musanvu ne keeweta, naye tekikaggyako maanyi gaako, naye nga butera okukola ekkoona, ne kabeera nga bw'ojjamu olugoye kaba keewetedde sayidi, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kaakati mu mbeera eyo ali banne ekiboozi nakyo, anti bannaye okunyumya kuno obaani yakunsiiga, naye alabika yali maama, kuba maama banne ng'eyali ayogera. Okitegedde, okwogera kuno nakuli, n'oyogera n'obaako ekyalaani n'obanga leediyo, kitegedde, n'akulinaanye ne yeetamwa. Akati okwogera okwo ebiseera ebisinga nza tutera kujja kuba nnyaffe, maama oyo, omugenzi oyo, bannange omukazi oli yali ayogera, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Ndowooza ndabika nafaanana maama. Kakati mu mbeera eyo kandabe kavudde ku kyuba kamala okujjukira. Kandabe twayogedde ku mbyerabidde ekibozi kirina we kyavudde, so twabadde tulagirira ddagala, okitegedde, twabadde tulagirira ddagala. Mbyerabidde, ndowooza tukome wano. Mbyerabidde biriba bikomyewo tulibiddamu. Okay, weewaawo, yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.